Buterevu eno ye Soul TV program omunyo kumacha nkwaniriza natera enchalero amanya agange nze tusima polo nkubuza ko nti wasuzotya nyabo wasuzotya sebo wazukusena ffe kumunyo kumacha kulikayo mu program Omusunsuzi akadde kano kabera kakubaganya birozo ku nsonga eziriwo nebigenda maso mu kisawe ky'ebyobufuzi wano mu ggwanga Uganda. Batuse ku birimu gyamwe twebaza mwebale kukakalabya abakyali mu ntambula mugendera mu kakalabye. Enaku z'omwezi olwaleero ziri 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2022. Olwaleero mu ggwanga Uganda ebyobufuzi twakugamba nti weekend obiina ekinyuso ekyenjawulo ekyeyongera mu byobufuzi abali erudde eri mu Moro County abanoonya akalulu nabo gye bali eno ewaffe mu Kampala n'emiriraano ensonga za Dr. Kizza Besigye yali president w'ekibiina kya FDC nazo zikyali nnyo ku mwanjo. Olunaku lw'eggulo ababaka ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change bamukyaliddeko ewe waka kw'otadde n'abakakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu kwongera okukwasaganya ensonga ye olw'okuba nti amaze wiiki namba ng'ali mu house arrest. Ku nsonga zezimu poliisi yavaayo oba evuddeyo wiiki eno n'ekakasa nga bwetagenda kukkiriza muntu yenna ategeka oboolyawo okwekalakaasa ku nguudo z'ekibuga Kampala oba mu kitundu ekirala kyonna. Byebyo ebyobufuzi olwaleero mu Parliament tusuubidde nti report ku kakiiko akanoonyereza ku ndagaano yakolebwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne kampani eya Uganda Vinci Coffee Company egenda okukola oba okulongoosa emwanyi zaffe nayo esuubirwa kyaddaaki okukubaganyizibwako ebirowoozo. Olunaku lw'eggulo yabadde order paper nga tusuubidde nti oboolyawo egenda kukubaganyizibwako ebirowoozo oluvannyuma lw'ebbanga ddene. Ennaku z'omwezi zaali 26 kakiiko ne kalondebwa oba ne kateekebwawo kanoonyereze butya gavumenti bwe yakwata endagaano eri sensitive bwetyo ku kirime kyaffe ekyemwanyi n'ekiwa omuntu omu oboolyawo nga n'endagaano erimu ebirumira. Nkugambye nti olunaku olwaleero tulinze era yamaze dde okuteekebwako order paper era bannayuganda bonna gye bali abasinga balindiridde okulaba ababaka baabwe butya bwe yagenda okuteesa ku nsonga y'endagaano eno efuuse kasobeza mu mbeera yennyini. Bye tugenda okubaganyako ebirowoozo negatiddwako nga bulijjo olunaku olwokusatu tubeera ne amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. Harold Kaija nja kusaba akubuuzeeko ate tukwanjulire n'omugenyi waffe omulala ow'enjawulo. Harold Kaija soko buuze kubala basooti. Mikwano gyange bwe tuli mu buwambe njagala okubalamusaako ku makya ga leero. Njagala okulamusa mwenna yonna gye muli. Njagala n'okusaasira wala omwana gwenda mu mawulire wano. Family ya omwana Makere yafuye diabetes. Diabetes afuuse kizibu. Diabetes sukaali. Nga akwata kati n'abaana bato. Okujjako mpulidde ne gavumenti ya Buganda erina kyekoze. Mwenna abala TV nga muli basajja bakulu ku myaka n'okudda waggulu. Mugende olwaleero Mengo hospital bakebeza gundi prostate cancer ku bwereere olwaleero enja kulokona ne kulokutaano ekyo temugamba mbukyaliwa musakoze eki saa mwe balooza twogera nnyo kwega nabyo mbazigira so njagala era n'okutumira mikwano gyange ab'oku Dream weekend nkyala Nambiru ne ttiimu yo obeerako omanyi oli bwakuwa TV eziwera 8 ng'ataddeko ensonga zo kiba kitegeeza kyabakoze ate kati saa namwena abali breakfast mwena njaga kusa naye weekend gye tumaze okuva ku Lwokuna yali party president waffe Dr. Besigye poliisi yamusalako ng'agezaako okusula eddoboozi okugamba nti ebintu bitulemeredde. Olwaleero ebbeeyi ya diesel kati esinga ya peteroli. Ekitabangawo bbeeyi ya diesel esinga ya peteroli. Bwe nagenza okuwulira mu Parliament abadde baleese akantu badde bakaleese nga bagamba nti bajje VAT. Omanyi kati nasanze omwana ng'atunda muwogo ng'agamba omugaati gwa Museveni bajje VAT ku mugaati. Naye waliwo kino ekitawaanya ennyo amafuta ekidukwata ku byonna ekyo tekikola ki tekikwali. So Dr. Besigye bamukwata ne bamusibira ewuwe andooza okwosa jjulu yasoose okufuna abaasoose
nga balooya n'ejjo n'abaka parliament n'abeddembe ly'obuntu ne basobola okugenda okumulabako poliisi teyogera nti oba musibe teyogera kikiriko teyogera waddiro yagamukwala so naye kitwagize twagize ba lawyers bagende mu kooti baso kubanga mu myaka ng'etaano emabega twagenda mu kooti n'asaba okunyera kooti n'esalawo nti amaka ge si kkomera so babeera bamwagala basabe tumubawe bamutwale mu kkomera etuufu tumanyi nti oba ali luzira oba ali kitalya na yonna yeetaaga so n'olwekyo nti bannayuganda mukigende nti eno embeera gye tulimu yeetaaga okusitokera wamu okwogera nakatonga bula mukulembeze waffe bwazze wano okukuba bule agidde kalawagisi bonna kwebali ku nsonga yaki yamwanye nti abakulembeze olubeerera obuvunaanyizibwa bwabwe kusalira amagezi bizu bituluma naye kati mutugamba nti tuwulire Kenya bali mu kufaayo tuwulire Tanzania bali mu kufaayo kubanga omusajja wa Ukraine yatugambye nti otamanyi lugenda kuggwa akati mutugamba nti ffe tulinde biri ku Ukraine ffe nga tutondoka nga ne government batutegeezezza Bank of Uganda wawulidde nti abantu akadde kamu kokka nedda abantu 1% befuna akadde akamu okudda waggulu ate abasinga obungi bali wansi wa mitwalo 15 so n'olwekyo nti bannayuganda mweta kusukiramu tukwasaganye okulaba nga tusaba abo abakuŋŋaanya omusolo gwaffe abateekateekera bajeti yabwe tulaba teteyina eyina ekibulamu okulaba nti embeera eno ey'abannayuganda etereera so gyali awaka dokita naawe njagala okusabira kuba amanyi kwoli kati otulaba kuba kati gwe mulimu kati gwakola era kulaba tizi mpaka olunaku ne luziba kale tuyanze nnyo osanyisa okumulaba osanyisa okumulaba neyanza nnyo honorable era bannange nerabidde okwebaza ababaka ba parliament bannange reception gye bampanga mbasaba akalulu ka iyala okyeka abeere b'NRM kabeere ba DP baga kaigi obeera objective ensonga zeyogerako omanyi wala balowooza nga nze sivuma nga ntyane wano nga kati nga byeŋŋambye bwolaga nti olina gwovumye bage banna embeera abantu ebakola ki manyiga honorable namusanze nenjogera naga ntya mwanange soko era kanna ensonga gyaliko ssebo era ajja kukubulira ssebo ensonga y'emmwanyi mubuulire wano ndi muleekaanyi wa mmwanyi ekikulu nti omuto wange mwana wange mbadde mutegedde twakasinkana just yesterday naye mbadde mumanyi bulungi era nakululu ngenda kumuakange kaija wadde ndi musajja wa naye akalulu nkuwadde honorable soko weyanjira obuuze nabena misindwa oyo la Iron Lion of Zion of Africa, the black people, the original people. And Katonda yatonda omuddugavu okusooka. Yeah, true. N'ateekako gano. Rastafari. Nona abasinga tembakasomesanga. Yesu asiye Rastafari. Yafuka Rastafari. Naye anti tulina ba Luciferians. Yes. Omanyabo. Yes. Akajja ku nsi kuno ensi y'abaddugavu ne bagiyingirako ba Luciferian sina kaseera naye nja kunnyonnyola. Tulifuna obudde. Rastafarian yani ate Luciferian yani. Luciferian okuva mu Lucifer. Okay. Akaba sitani. Bible yengini yetugamba. Honorable. Kakati njagadde. Buza bena misindo. Kisooka beebule bebena misindo nga nako bakesha ko. Ino bena mumumbo na mwesiitana itayo mwanyala mwano manano kokola kimyeneke kwakana na kuambanishe bibarusho bifana biri. Wadugu zangu kule boda kwangu eneo bunge langu lile la Mburo East. Nataka nisema asante, karibuni kabisa. Mnatutazama vizuri hata kule Kenya, wadugu zangu, watu wa ukoo mnatutazama vizuri. Karibuni tena, tujadiliane tuone. Najua mambo yenye naendelea Kenya, mambo ya siasa, lakini tunawaomba tuende pole pole kwa uzuri na Mungu atulinde wote tukiwa sisi watu weusi. Sebo njagadde ekimu ekineewunyisizza mujja konsansira mu Luganda nga bulijjo siri Muganda naye tuweega bweyisi World Pork Day. Lwaleero bulijjo Abannayuganda bagamba tuli bubi nnyo naye nga tuli mu kucelebratinga World
Pork Day. Ndi ku TV ya kiroko. Leviticus 11 egamba etya yogera ku bisolo by'okulya n'ebyotalya. Astagfirullah. Okiraba ne Qur'an entukuvu ekimanyi anti ffe barasta tusoma bitabo byonna. Tusoma byonna. Bayibuli, Qur'an na buli kantu konna. Ate mwami waffe mukama waffe Yesu. Qur'an yemwogerako nnyo. Surati bin Maryam sura ya 10 na ndoza 10 mwendo ba 11 Qur'an yemwogerako nnyo n'okusinga Bayibuli. Okiraba ate Yesu ndoze mirundi 10 Nabi Isa nga bamwogerako mu Qur'an entukuvu. Okiraba Nabi Isa. So n'olwekyo World Pork Day. Wano tugamba nti no tuli bubi nnyo ebintu birinnye ebbeeyi. Yes, tubasaasira bantu baffe. Naye abaana bano ba intellectuals ba intelligentsia ndabye eyo Kampala yonna batimbye ebipande bya World Pork Day. Singa bateeseko ne World Insanity Day. Nalolweroli nedda gyeroli nedda omanye wano mu Uganda ba-consumer si babireeta ba business people balowooza tufuna tutya ssente kakati kubanga olunaku lwa World Pork Day sirowooza nti batunda ssente zezimwe za bulijjo ojole Valentine's Day wano wamise Matimba yasokodde ninga lunaku lwa ddiini lwalibadde lwa mu kyaki ye n'alufuula ki n'aluboostinga olwaleero okwolwa ebimuli tebiba bya ssente kugobera muna ebyo tebijja kufulumya ssente bwereere wano batunenya nti no ba leaders mufulumya ssente biki ebyo byakonoona ssente sikulimu ebyo bya Valentine simanyi ebiki World Pork Day singa bateesewo Matooke Day kyandibadde kirungi lwakubanga matooke tugalya mu Uganda yonna oba ne bateekawo World Millet Day. No. World Coffee Day. That one is okay. Yeah, 1st October. Yes. That is 1st October. Nange jibera munyo. Ate celebrations emyaka kati. Osimutawana. Omanyi okuva ku oil. Ensubula ya oil mu nsi yonna ekiddirako mwanyi. Okay. Ekiddirako number 2 mwanyi. Actually bagita black gold. Black gold. Okiraba. Ngafu ebugiso yebugiso. Abagiso bafuna omanyi mwanyi kati. Parchment kire mubwet Mugisu Cooperative Union omutwaro gumu mu 12 omugisu atwara yo kilo 10 natambula ne 1.2 nagendeka kyovora batobikwatako kakati bine bya musenero tujja kubikuba na yerwa kubanga ati no fe aba NRM tulyangana Ogo gwe mutawana. Kano ka musinguzi kano ka honorable musinguzi amuso. We honorable yes. Barwanagana byawe. Is a colleague honorable. Raba bino preside gundi presidential initiative science. Ye barwanyisa on epidemics. Exactly. We ye barwanyisa musinguzi tayaliyo. Yali member. Okiraba. Na yekati President Museveni bwe yaronda mu senero ato n'okulaba nti no mpozi lwakubanga mu senero mu Easterna okiraba ekyo mulimu ne byamawanga olowooza tebiberamu ebyo tebiberamu kankubuuze gwe oli musajja oli pasita kakati Musa bwalonda abantu ababeezi be disciple abasooka omu Aaron teyali muganda we teyali muganda we ne Yesu Kristo waffe abasooka bajoni bani baganda be bw'oba tomanyi ekyo kakati kiriwo kyogamba nti no si Bayibuli ebyogera okulonda muganda wange nze oli ku nsonga ya kyeŋŋamba kiri nti no musenero bamukuba lwakubanga mu Easterna ate mukazi waffe anti omanya afumbirwa bugisu wange kakana efuze panso no okiraba kakati kano ka honorable musinguzi
nakabuzizza yesterday ne ngamba ebweru wano si mu parliament ebweru lwakubanga anti parliament erina tekimalamu kitiibwa colleague honorable okumuyita ka ate nze bwombita gumusira rastaman kibeera kibi obeera ka okusinziirira ne size yo muyite honorable Omusunsuzi egende maaso kale si mutawaana naye ampite honorable rastaman ali kukuba munne lwakubanga bavudde mabega nga bayombagana ekyokubiri nga yalowooza nti nno ebintu byonna ebiri ku gavumenti eno birina okugenda mu Western Uganda alirya yandibadde minisita zitandibadde musomi musenero ekirabo ekyo ogwo gwe mutawaana ssebo tetujja kubaleka yesade namugambye lwaki tetugenda Achieng ne Atwine ba minister w'ebyobulamu ne PS wa minister trillion katundu report eriwa ebuliddewa teriyo ogenze ku 2.6 billion naye noleka 6 trillion ezabulira mu bino bya covid bino ne president wange Museveni n'agamba ebitanda nali ngamba emitwalo ena biriwa wadde n'enkumi 5 tebiwera okiraba ekyo biriwa ebyo byetwagala baonera Omusunsuzi batandikira okwo namugambye nagamba mpaku bwino ne ngamba gwanoonyereza ebintu omanyi bwote lwaki tonyereza ekyo ne tutandikira ku Dr. Atwine n'abalala bamu bagendera omu bonna okiraba so ebintu by'okulumangananga ensenene mu cupa nfe abaye n'arayimu kyekitumazeemu ekitiibwa tetujja kubirekera nti no ba opposition babyogere tulina okubyogerako era fe aba Easterner si nti no twalamwa okubeeranga ne ba vice president bokka okuviira ddala Wakaije Busoga na Diope bwe yabeera vice president ne tuddako mukyalo no Kazibwe ne tuddako kati Alupo emirembe n'emirembe amina si bwe kityo ate vice omanyi ekigambo vice bwoba kikyusiza mu kyeki ikibi tetugenda yeyo kuba alaba Soul TV program omunye kumacha beto betandise bakulu bano babadde n'akadde ak'okubuuzaako ku bantu n'okubaako ensonga zaabwe obuuli obuze boogerako naye kitulese batulaba ku Soul TV y'ensonga ya Alipoota kuva eri akakiiko akaateekebwawo okunoonyereza ku ndagaano eyakolebwa wakati wa gavumenti ne Vinci Coffee Company Limited. Mu ddakiika zino esigaddeyo ab'ekitiibwa abakulu olwaleero ngambye nti lipooti lw'esuubirwa okubaganyizibwako ebirowoozo mu paalamenti. Tusuubire ki mu alipooti eno? We tutuukidde wano mwenna ekirungi nti mwena mukimanyi nti His Excellency the President yatuuka n'okuyita bammemba b'akakiiko aka Trade and Industry akakola ku lipooti eno oba oli awayogerezeganye nabo ekintu ekitali nnyo kya bulijjo simanyi oba ekyo mukirabamu ensonga. Tutandike naawe ndowooza Harold Kayija tutandike ne Honorable kuba be bakola ku nsonga Honorable nze naakola analysis ku byana tutandike n'ekyo kyennyini ekya His Excellency the President okutuuka okuyita akakiiko nti asooka ayogerezeganye nabo nga tebanaba kutebolinga lipooti eri Parliament. Wakiraba otya wakifuna oti? Si mutawaana President ye Chief Executive akantu konna akabeera mu ggwanga ye yafunamu embeera okumweyanza oba okumunenya. Byonna byetukola oba Parliament ekoze eki kati ebintu birinnye ani gye bablaminga ye President. Okiraba? So bw'aba asisinkanyemu n'akakiiko kalinga ffe nze na leading delegation ey'abagisu okusisinkana akakiiko ako era ne tuwaayo endowooza yaffe ku bintu byammwanyi. So si kibi executive arm okuba meetinga ekikulu nti nno tukoze tutya ku bintu byemmwanyi. Nkugambye ebintu bino taata wange olina okumanya nti nno emmwanyi ya Uganda erimibwa n'abantu bammeka affectinga milioni 12 ku milioni oba namumeka katugamba namunya oba namu2 oba namu5 naye milioni 12 zibeera affected. Kankubalire Wakaije Busoga yonna Bugisu ne Sebeyi yonna Mount Elgon okiraba ekyo oddeko Buganda yonna Bunyoro yonna ogende
Rwenzori area yonna ova ogende Paidha West Nile okiraba ekyo abo balimi bamwanye kakati bwoba okigendako olina okujeewo kigendako mpola si kibi okuleeta ba investor wano bangi nnyo abazze nga bwe njogedde emirundi emingi bangi nnyo President Museveni nga mukulembeze baleese wano era nga bakoze si kibi bakoze bulungi ne tu boosting economy eno tweyagala kati tweyagalira mu pooko n'ebirala byebwe bityo World Poco Day n'ebirala lwakubanga economy walimu obutebenkevu obutereevu obuliwo naye kano kavinci tukalebeyemu ebituli bingi bw'ogenda n'osoma clause 421 baba muwadde mbadde nkanoonya wano ndowooza nja kukafusanga osangamu ebituli binene bitya lwakubanga bo balinga abagamba nti no ono tumuwadde monopoly kitya njagala nkasome naggwe okawulira abatulaba neyanguya mukubanga tubyogedde banga dene monopoly bagyogeddeko era tubyogedde banga dene naye kibeera kirungi tetwandiyagadde tumale obudde bungi nnyo kati tusuubire ki olwaleero nga mugenda kubaganya ebirowoozo nze nga mubaka wa parliament ate nga mubaka w'abagisu ku mmwanyi nze Honorable Nandala n'abalala bonna tetuyinza kukkirizagana n'endagaano eno tekisoboka era yesterday twalinze n'okutuuka saawa emu lwakubanga yabadde ku order alipoota temunaba kusomolayo ku mwanya obaolyawo ebirimu alipoota ebimu byetulabyemu mu baasa bitono nnyo naye twagala ebeera public document tulabe eyogera ki tugiteeseko okiraba ate tukomyawo wokka wadde ne mu NRM caucus twaliyo nitukyogerako nitubuuda president ebituli bino kino nze omu kwabo abayogera mu caucus ekololo okiwulidde ssebo so n'olwekyo ssebo njagala nkugambe nti nno endagaano eno ebituli byeri mu 4.2 314 n'ebirala biwa vinci monopoly biba bimalawo nti no tewali okusubuula mwanyi Bugisu Cooperative Union oba Banyankole Kwetarana Cooperative Union oba Omoro oba another player tewali. President tuwulira nti yayagala review kyendagano ereme kusazibwamu naye muddemu obetunulwemu etunulwemu ekyetaagisa okutereeza mu bakitereeze era tulowooza mba wewajja okuba contestation nga abamu oba oliawo parliament yandikutulamu abamu nga bagamba nti tukole review abalala bagamba nti tugisazzeemu ddala mukadde wange tusuubire kyawo tulina endagaano nnyingi nnyo eziweereddwa mubayita mutya mu Luganda bamusiga nsimbi nnyingi nnyo wano kyetwagala byenkubuulidde bukulozi obuleeta monopoly ku mukyalo bwebukyusibwa wano Kyagalanyi taliwo siba volcave Great Lakes wili mu mwanyi Kawakomu n'ebirala webali naye tubeera ku competition awo si kibi tewali mutawaana nze nga musira bweba nti nno ebintu ebisinga biri obukulozi obubadde buleeta monopoly babugyewo asi mutawaana awo si mutawaana sebo nja kusembagana ne president nja kusembagana n'endagaano bwebanga omukyalo ono kati ajja mu competitive world of coffee in Uganda. Awo si mutawaana. That is good. Harold Kaija ndoza otandikira wenyi. Honorable njagala kumwebaza olw'okubeera ku nsonga y'abantu kuba population gyatuwadde eya millioni eyo ne statistics yembadde sirina millioni 12 aba abantu bayitirivu kaakati ate oyinza okwesanga ayinayo endala ya millioni nga 5 gyatagaseeko
bwe batalina mugunde zaabwe naye nga bafuna muki nga baliwo okulwa mwanyi bwa affectinga omukyalo ono nga bwe nagamba wano talina byafaayo mu kulima mwanyi ne mu kuzitonda ekitegeeza ajja kuyigira ku mulimu bano emmwanyi naffe emmwanyi fe abagimanyi tugimanyi tugitegeera era nkyandu kati kino kimuli ki ekiddako ye omubuuza nojja n'omulaga ebyenjawulo omukweno process eno eriwo enkula ayinza obutakwawulira nti akati wano eribweti baano eribweti so kati eyo monopole eri mu ndagaano eyo bamuleete ng'omuntu gwe bawadde olukusa okujja okusuubula ki naye bino ebyokumuwa ettaka ng'abantu libawadde eryokumuwa amasannyalaze kubanga monopole si kigambo amasannyalaze bagamuwa ku sente ntono yes monopole si kigambo monopole kifaananyi omugole omulabo oti ate bamuyita olivisi mugole enyambala gy'ayambalaga ono mugole n'omulala ono mugole ng'ayambadde kadaali agize bw'ati ne bw'aba oli tasobola kwogera akimanya oyo gwe bayisaawo mugole so nti komponenti zonna ezifuula monopole baazimuwa naye amugamba yajja okusooka okuggyako emmwanyi gyagala ya high class yajja bamuwadde ettaka bamuwadde mbu abakozi be etaawenga musolo ogwa buli kala ezo tax holidays kuba ezo nazo nazikuyamba nti kati gwe bajja muterawo embeera nga yetalina kukola loosi bano abala loosi nazo bo babeera bazikola bazibala bamuleete kubanga olwaleero emmwanyi yasembye nga tuleetera rekodi $7,600,000 eza dola kiba kitegeeza nti tugimanyi ebyo baagala omuwa babiteeka awo Bugisi Cooperative Kyagalanyi n'abalala babivuganyeko by the way ne FDC fe tulowooza eyo processing plant ku zino gavumenti z'owulira ssente yeewola lwaki teyeewola ssente gavumenti ku lwayo neekola processing plant neekwata zino kampani zino ennene eziri mu mwanyi zi Bugisi Cooperatives Kyagalanyi n'abalala ne bajja ne bagulamu shares ne baguzamu shares gavumenti ekitaddewo namukadde wange ekifuuka kya Uganda kati nga bannayuganda bakola ki okuwa muto wange information Tanzania bwete bwete Kenya bwete bwete really no bayira wana gune ne Ethiopia kati kiri mukola ebawa actually yo Rusi ebawa kakati nga Ethiopia okulakulanya kampani zaabwe zikola enguudo yajja ne gatwagala kukola nguudo bani abalina companies empandise tufirete construction kyekizo bale mesokola oluguudo gundi mukama wange grade fanda bwe tujirina kino kifanga kati katusoke tubaweeko advance mugule ebyuma mukole ki mukole kada wagenda okumaliza kado lwaleero abazimba enguudo za Ethiopia baki bana Ethiopia naye kati folwaleero bulwabawo kintu ekinene noyita muzungu ayado luno n'otuleetera n'omuzungu gwe tulabira ddala nga n'emmwanyi tagimanyi tagitegeera ate nga twakavane mu association y'emmwanyi lwaki tebaleese omuntu mwene emmwanyi eno gye tugamba mbu embi naga nti oyo yembi ebalemeredde okutunda gyazze okutunda mugende kale katumuyambe naye akati esinga obulungi gyasooka okuggyako n'omugamba nti omugambye tawa musolo n'omugamba omuwadde ettaka omuwadde amasannyalaze ga ssente entono omukoledde enguudo kweganga ye buli kimu ekimukoze eki n'omugamba nti n'emisolo egirijja mu maaso singa bakuleeta nkuyinza omukolako obubi alipoota amangu kakati ye oba omugambye adduke ne honorable Rasta owa Bugisi Cooperative naye nga adduka ng'oli ali mu maaso ng'ate alina ku pikipiki neyakala bagamba mudduke ye oli ali ku bigere so twagala ogamba omukulu kuba mpulidde mbu ye agikola ki agyagala oba agifiirako mbwe ekigambo kyakozesa bakiyise ki review ekigambo oluusi ekigambo review wano mu Uganda baatugambako vaati ng'ajja ne batugamba ekigambo ki review vaati n'akola ki so nti bamanyi okuba balowooza nti bannayuganda bakyamukamuko ku kintu overtime ne bakivaako endagaano eno basooke bagiteeke ki ebbali bayite abali mu mwanyi nti vinci byatuwa mu bisobola
bano bayinza okujja ne boogera mu Museveni nagamba kiki kino nendowooza amaloboozi bagafuna ddala osanga tannagakola ki akatugambe agamba review osanga tannagakola ki tannagafuna abayite abagambe nti kyetwagala singa ggwe kikyotuwa bayinza omunnyonnyola kye bayinza okukola mu gundi nagamba kikino agenda okulanga emwanyi evudde ku eno nga biliyoni 5 ziyingidde mu Uganda ate nga zonna ziyingiridde ddala wano kubanga nga buli azikwata kali wano Harold Kayija towagira ntegeka ey'okukola ennongoosereza mu kati akuule waliwo NGOs non-government organizations non-profit making organizations teziwa musolo naye abakozi bazo bawaki musolo naye enjawulo eri ku taxoid n'enjawulo n'abakozi be neza NSSF tebajja zikola tebajja kusasula pay as you earn ono wa kika ki nga boseneza oluyoola bateeka mu nsawo ate kye bayita omugwira kibategeeza mu bwakola ssente ze nga azitwala emirimu atuweemeka 246 ebintu bino twabitegedde nnyo ono akubulire Bugisu cooperative bakozesa abantu bameka 15 the whole region be direct ate be bali direct takubulidde balimi takubulira abalimi kali yakubidde abakozi baabwe byomanyi basasula wali ku factory kakati bwe banyi n'abantu abantu 1,500 union wali ku factory ya Bugisu nakuletera kono kawa employing abakozi 1,500 kakati njagala kuyigiriza mwe ajja wano musigansi agenda ku employing agenda gaba emirimu 246 netajogedde ayinza okuba nga gyagenda okuleeta yabeera Bugisu cooperative union esasula misolo gyonna tewali taxi kyova olaba tulina okukubuuza ggwe ogambye musika investor si bwe kityo kaakati nyinza okulaga wano ettaka lyebaamwa 2018 n'ajjayo okugenda okufunirako yalisinge afune ku sente otyo okyogedde bulungi lwakubanga nti nze Oluganda lunsumbuwamu naye kaakati oyo abeera investor oba ffe abali kumuinvestingamu emisolo gyonna tewali ettaka lyendu tumuwadde atutte afunireko sente ne sente taze nazo tazirina kaakati ani investor ffe bannayuganda nedda kwegamba alinga ffe nyinza okufuna omuwalawo ng'omugagga kakati naye nga ogenda kuyita banno ba MPs ba minisita ba president notunulya Kayija noga ne Kayija ono bw'anaaba ajja ewaffe nga we mutulya tanswaze n'osooka n'okwatayo miliyoni 2 n'omuwa nompa nengula ente nengula kino nenzija ne ttiimu nonjazika n'abagenyi abamperekera nza kufuna n'ofuna emikono gyo ba MP nogamba mbadde mbasaba waki mbeere mu saidi y'ono muvubuka wange kati abantu banda honorable yaleese omuko naye nga yantadde mu ki kakati yenze omuko oyo bino byonna kuba kadde katutwaliriza mulinga abatakkanyiza honorable agamba nti weewaawo singa bakolamu babaako obuwayiro obumu bwe bakola ki bwe bajjamu ng'obuwa monopoly investor tusobola okugenderawo Kayija agamba nti endagaano erimu ebirumira bingi yandibadde esooka neezibwa ki ebbali ne ba opening up mugamba yeze njagala baggulewo katugende mu nabano bajje bakole ku side ya politics katugende mu politics ekisooka president Museveni okuleeta ba investor nze ye nange tuli wamu lwakubanga sintino lwakubanga ndi wa NRM naye okukuza eggwanga bwe litambula okiwulidde era ne ba Chinese bakoze bwe batyo kyova olaba kati China eri namba 2 kakati olaba Uganda mu East Africa Museveni yaleese economy y'emmwanyi obulimi bw'emmwanyi leka ebirime ebirala naye emmwanyi okubeera namba 1 tuli namba 1 kati mu Africa yonna tuyise ku Ethiopia tuyise ku Ivory Coast
ku exportinga. Ethiopia yinza okuba producing mmwanyi nyingi naye kati Uganda ye number 1 mu Africa mwonna ate mu nsi mwonna andi kyeriko lwaki oli exporter nti ebayigiriza abantu kaloza bano n'agirima nga nagikola ki tunywa naye Uganda bagenda e Buwindi banywa nnyo amajani okusinga mmwanyi Ethiopia efulumya mmwanyi ate nenywa 55% y'emmwanyi zaabwe bazinywerawo Ethiopia okiraba naye ate awo tujisiriza tulina okusiima NRM government byekoze twali namba mmeka twali tu exporting ansawu mmeka emyaka egiyisa 2 emabega eyo naye okuyitira mu programu zinga bonna bagagawale plan for modernization naye ebyo byonna ebyo nanga mubikoze naye ebyo tetwagala tuwonoone ekyo kyekikulu kyovola bafa abala tulemerako omuntu ayinza okugamba nti no mwambi Rasamani kati ne mutowe Kaija bafuuse ba opposition ku kantu kanokokka olaba ng'endagaano egenda kwonoona progress n'emyaka mmwanyi kati sekita y'emmwanyi bwedde emabega kijja kutwala emyaka okuyita 2 okuyita mu 2 kankubuuza ekibuzo kino honorable kuba tuwumbawumba politics ne byonna ebitambudde mabega wa endagaano eno we twagitegeerera n'okutuuka olwaleero ababaka ba palamenti muyitiddwa ba NRM ekololo mu mukokasi NRM mukokasi akakiiko katereddwawo president ayise abatuula akakiiko basooke beegeyemu byonna ebyo nga bibaddewo olaba nga kino kigenda kugwerawa ku mulundi kubanga lindako ne president kye yali ayagala oba oliawo tekyakoleddwa ku mulundi guno babano bagenze bagirese kuki ku floor ya parliament olwaleero ejja ku floor nga tekozeddwamu review oba oliawo nga president babadde akola ki babadde ayagala kifulumire mu ripooti osuubira ki kati ffe tusuubira abalimi b'emmwanyi tebakosebwa kyokka miliyoni 12 n'omusobyo tetwagala bakosebwe ekyokubiri tetwagala okutta economy ya Uganda okuyitira mu mmwanyi ekyo kyekikulu ekyokusatu tetwagala bayita batya revolution mu Luganda ebimu binsumbuwa kijire ku mmwanyi nga bwe ekyali 1903 okutuuka 33 mu bakoloni nga bwe ekyali mmwanyi yinza okuvaako obutabanguko mukadde wange olutabanguko okujja ogenda ku balimi abo aike musaazizi 1908 revolution y'abalimi yatandikira ku ki si bya mmwanyi lwaki wano bagiyita kibooko lwaki wano ye Buganda bakiyita kibooko lwaki ekigambo kya Luswahili bali bakubwa okulima mmwanyi kibooko okiraba so kyaviirako ki okuva 1908 53 n'ezi cooperative n'ezijja lwakubanga nti no farmers riots zatandikira Buganda nezikwata ensi yonna. Parliament eri dominated by NRM. Erimu bana NRM banji. Muki? Nawe parliament. Nawe nga mwoli aba NRM parliament. Rastaman. Osubira kyo olwaleero mu parliament nga mukadde wange president ayina byayagala namwe mwiriko kati oboli aba balonzi mu bya nkugambye si kibi president okuteeka ye ndowooza ye oba okuwabulwa singa bayisa akakiiko awabulwe nga bwe yatuyite kororo twayogera ku bintu bisatu insecurity natu briefinga eyekaramoji okiraba natu briefinga ku bintu bya beyi era nagamba agenda kunoonyereza nnyo akizuulire omutawaana azuule omutawaana arabe tufuna ddagala ki ekyokusatu kyali kya mmwanyi ababaka mmeka nze kwabo abasooka ye Rastaman nengamba your excellency kino kintu kyo naye omwana bwoba omufunye mu lubuto ng'omukazi n'omukitula emyezi 9 ate tomutta ng'ozaala okiwulidde ssebo bwamugamba fenna okujjako omu atali mamwanyi aviira eteeso yekka bw'ati omubaka omu yekka sijja kumwogera wala amannya yekka naye baamuvuma olwavaawo nze nalaba mu picture ya president ndowooza yali nga tategedde
endagaano nga bweri naye bwe twakootinga ne tugamba akawaayiro kano wano akawaayiro kano wano n'agamba okay bwe kibeera bwe kityo tuyinza okubireviewinga ne bitandikira awo kaakati muzeeyi Museveni ndowooza naye akirabye oba bano ababuuzizza abantu bagambye batya naye endagaano eriwa era twamuwabula ne tugamba ono Enrica Pineti yasayininga nga mujulizi singa ate nga kampani eri registered wano mu Uganda yes olabawo embeera nti endagaano egenda kusazibwamu mbuuza gona bwesazibwamu sirina mutawaana bwesazibwamu ate awo kirungi awo kirungi naye singa president aba yekwatiridde ne tujjamu ebintu bya monopoly nakyo tokiina sirina muzibu Harold Kaija umba mu dakiika 3 zokka neyazanyo ekintu osuubira ki olwaleero ng'endagaano mu parliament okubaganyizibako ekisooka nabadde parliament jo nga baka bayitirivu naye nga bonna ekibaleese omwanyi twatudde tezaale na nsonga za budget bagezo budget esooka erinde muku tusooke tukwate ku mwanyi era nabalabye nga bavudde nga disappointed ng'amaanyi gabawedde ng'emwanyi tebagiteesezaako era obula premier kolako mwanyi nga kyo kyalira nga mwanyi kyekikola ki kyekiriko okujja mu bitundu ndooza abatalima mmanyi bataategeera bali tebategeera abaagala emwanyi kyetuliko so n'olwekyo nti Peneti ekizibu kya Peneti ate ekira kisinga eddala obukulu Peneti talina byafaayo birungi ku linnya lye buli kintu kyakwatako bakiramu yo kujja mu ssente alinga n'oba ng'olina embuzi naye nga lulwewaka abaana bakola ki bavaamu Peneti eddwaliro ly'abaana Entebbe mulimu gwali gutya eddwaliro ly'erubowa nabana abayisa sente batakkiriza nakulabayo ekyadi aliko ekibaluwa bakuntumye yonna buli gyayita Peneti alina tracker kubanga tosobola kuleeta kuba kibayita investor omuleeta nga wano ng'aleese bukugu ng'aleese sente mbuuziza kati ebyo ebintu osuubira ki ababaka batuula leero nedda babaka bwe bagenda nga bagambye kulonda bagenda kugoba poki bagenda goba vinci bagenda goba bendagaano ababaka bana adala bali mulimu endagaano tebajagala tuddeyo ku for the ground tugenda tukirabye ndi government yake yagala tufune processing ki plant kuba abano ate abali ku level yaguleyo kule mwanyi bagamba milioni nekirane zibatuga Peneti yabalimba tezikola kyuma ekyo ekyuma ekiri milioni nga 2 mwana yategeza nebi balo takola ki tabirina alabika akozesa linnya lya feri ya mwanyi lya dwaliro kufuninako ki sente wano waliwo abafunya abagezigeza abalungi nti bw'oba oyagala genda mu African buli bange eriko ekigambo development bweba ewa sente zaayo ewa ku kintu nga kiyamba abantu so project proposal gyolina okuwaayo akati kwegamba tugenda kuzimba ddwaliro nga bakuula gwegoziteeka mu birala kyovula eddwaliro wa tolikola ki toliraba kakati ayagalayo ekinaana kakati gamba bwogera kugira emmwanyi emmwanyi ekwesewa abantu milioni 12 nja kuba mbakoze eki mbayambye nnyo ng'afuna sente neyo factory togenda gikola ki togenda kugira badde nsaba abantu bonna abali emabega w'ekintu kino obubaka kyenjagala okubasaba Mwai Museveni abakuwa amagezi endagaano eno tugiteeke ki ebbali kwasa ekirime kino ekyemmwanyi noonyayo ekirime ekiri ani popular kati nga cotton yakola ki yafa onoonya Peneti omuteeke mukono naye ye emmwanyi girekere abantu ebyola Peneti byogera biri mu proposal ye obituwe abantu bano babiteeke basobola okukola factory bajja gikola nabo basalira sente z'amasanyalaze obakolera enguudo ojja kula sente emmwanyi z'okuleeta mukama katonda abakuume honorable kamera yeyo njagala nnyo okwebaza muto wange era akalulu nkuwadde bw'oba ompaddeyo onguze nkula kati ng'abantu era muguze mu ngeri okuba nga mpagira ensonga eriddi abantu baffe abeebugisu njagala nnyo okwebaza NRM ekoze bingi n'emmwanyi okubeera Uganda okubeera number 1 eyite ku Kenya
eyite ku Ethiopia, eyite ku Ivory Coast. Bambi NRM President Museveni okoze kinene. Ndowooza point yaffe ey'omwenda okoze naye tetutta kati. Endagaano eno aba Italian bali ba mafia batubbye wano mu Africa tetujja kuddamu mu bubbi obwo. Mwebale nnyo. Kale Alexa TV program omonyo ku macha bwetu bwetambudde tulinde era birinde wano ku Soul TV mawulire ne program za fendala olwaleero abaka bajja kutuula bakubaganya ebirozo ku alipoota y'akakiiko era tujja kuba tubikuwa butereevu mu mbeera eyo. Agange nze tusima Apollo tubadde ku nsonga y'emwanyi era yeeyo tulidda tubyogereko nebaza abagenyi bange n'abadde production musibe bulungi mweraba. Soul Television, Femunyo.